abooluganda abako n'emikwano gya minisita abavubuka emizannyo n'okutumbula ebitone Owek.Robert Serwanga bakeddeko ewa maka ge agasangibwa e Kavumba mu disitulikiti y'e Wakiso okwetaba mu kusaba okw'okwebaza olw'okweza emyaka 19 mu bufumbo obutukuvu ssaako okweyanza Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'amulonda kuba minisita bw'abavubuka mu kabineeti ye. Omukolo guno gwetabiddwako ab'ebitiibwa ab'enjawulo okubadde minisita w'amawulire okukunga abantu b'abeene era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda Owek.Robert Israel Kazibwe, minisita wa kabineeti, olukiiko n'emirimu egy'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro Owek.Robert Kiyimba, minisita wa gavumenti ez'ebitundu Owek.Robert Joseph Kawuki, minisita w'ebyenjigiriza era avunaanyizibwa ku ofiisi ya Nnaabagereka Owek.Robert Kootida Nakate Kikomeko, abataka abakulu ab'obusolya, abaami b'amasaza n'abakukunavu abalala bangi. Okusaba okw'okwebaza kuno kukulembeddwamu Ssaabadiikoni w'e Nateete Venerable Bikke Buwembu era ng'ono akkiriza abafumbo bano okuddamu okuwa ebirayiro byabwe ebiggya mu mukwano gwabwe, Mukama ayongere okubakozesa ebirungi n'okubakuuma nga balamu. Emyaka 19 egiyise era nziramu okusuubiza nti nja kukwagala nnyo nnyo nnyo. Bikke Buwembu mu kubuulira kwe ajjukizza abantu bulijjo okwebazanga Katonda ku birungi by'abeera abakoledde olwo lwe banaayongera okufuna ebingi. Waliwo ebintu bingi Katonda byakola ntooza nti bya bulijjo n'okussa obusa n'okulya obuli emmere kya bulijjo nteekwa okulya nedda oyinza obutalya. Nolwekyo ebintu ebimu bye twalanga bya bulijjo tetuteekwa bitwalanga bya bulijjo, tulina kubyebaza bwebaliza Mukama kubanga ebimu si byaffe naye Katonda yabitusembereza. Minisita wa kabineeti, olukiiko era avunaanyizibwa ku mirimu gy'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro Owek.Robert Kiyimba nga yakiikiridde Katikkiro ku mukolo guno akubiriza abavubuka bulijjo okuyigira ku bantu ab'enkizo abalina kye babasinga baleme kudda ku mikutu mugattabantu kubavvoola. Tufube nnyo okuyigira ku bantu abo ab'enkizo abavudde ne batuwa omukisa okubaako bye tubayigirako. Naye tuleme kulowooza nti tujja kubeera bannaayo abavubuka kati bavuma. Owek.Robert Kiyimba bw'atyo akubiriza abavubuka okwettanira obufumbo obutukuvu babeera baagala okubaako ne kye batuukako mu bulamu bwabwe. Omuvubuka bw'ofuna mwana munno nga bukyali ne mutereeza ensonga musobola okukola ebirungi ebiyitirivu ebikira obugulu bw'eggongolo. Emikisa giri awo. Ate ye omujjaguza Owek.Robert Serwanga yeebazizza omutonzi olw'obugabirizibwa bwonna bw'amuwadde bw'atyo n'asaba abantu bulijjo okujjukiranga okwebaza Katonda olw'ebyo by'abeera abakoledde. Bassebo ne bannyabo, okwebaza Mukama kikulu kubanga Mukama gy'atulonda yonna waba wanene nnyo 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 tutuusa wano, era njagadde essanyu lino nga twebaza Mukama ndigabane nammwe. Oluvannyuma abajaguza basaze keeke okugabula abagenyi baabwe abeetabye ku mukolo guno. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Ageesigika.